omukazi abadde abulayo esabbiiti esatu zokka okwanjula omwagalo waabwe mu bakadde be awuniikiriza ab'ekika wamu n'emikwano gye ekimbe bwe kimugwiridde ekiyufuyifu bwe kityo ne kimutwala ew'omutaka Ssenkaaba emikono gye giwanirira ebisambi. Omusasi waffe owakigudde waani atuuseeko mu kifo awagudde ensasagge eno kaatugireko akawuuwo. Kigudde waani? Namutosi Monica omukozi mu salooni ng'abadde mutuuze wa mu Bbuto Bweyogerere mu munisipaali y'Ekira yafudde mu ngeri etategeerekese eresa ab'oluganda lwe nga beewuunaganya. Namutosi abadde abuzaayo mbale okwanjula omwagalwa we mu bakadde be era ng'okusinziira ku muganda we Mary Nakitto yakomye okwogera n'omugenzi ku ssimu mu ttuntu ku buviiriko n'ensimbi ze yabadde amubanja kyokka nga ekimukubye encukwe kwe kuddamu okukuba essimu ye akawungeezi nga bamugamba nti ali bubi nnyo. Kale jo nasanze sente ku ssimu yange nemukubirako nemubuuza owanteeza sente zino nangamba kuba naadde mubanja ku sente z'omuviiri abadde angulako ebisaani yange muganda wange n'addamu nankubira essimu kuwe mu kitundu namba ali bubi mukubireko nemugamba tubagukula naye nga Monica nga tannafa yasoose kuddusibwa mu Doliaziwa Medical Center ng'eno gye yasiriza ogw'enkomerero era ng'okusinziira ku bantu abatayagadde kulabikira mu kamera za Kigudde Waani bagambye nti omugenzi yalibanga yasindikiddwa malogo. Mutaayi w'omugenzi Agwanite Lawrence agambye nti omwana we tabadde na bulwadde bwonna so nga n'emisana gonna basibye boogera ku ssimu ku nsonga ezikwatagana n'okwanjula kwe wamu n'embaga ye. Tabeerangako na bulwadde wonna era yesterday we yafiiridde yayogedde paka saawa emu batukubira simu saawa 2 ntafudde. Ne nnyina w'omugenzi Agwanite Lydia annyonnyodde engeri gye yategeezeddwamu ku bulwadde obwamangu obwagwiridde muwala we ate mu kaseera mpaawo kaaga ne bamubikira nti afudde. Ezejjo Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okusobola okwekebejjebwa okumanya ekituufu ekyaviiriddeko omuwala ono okuva mu bulamu bw'ensi. Sonko Muhammad yakusaakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Kitalo nnyo, kitalo ddala okuviibwako omuntu mu ngeri ng'eyo.